Okay, amanya Mary Nambwayo onako olwaleero tulina omuyimbi Caroline na Joy. Ono gwe mulaba planned lawyer. She's a lawyer. Mary. Carol, how are you? I'm good. How are you doing? Jendi. Abatulaba nze Carolina Joy nga ndi muyimbi wano mu Uganda. Yabayimbira ennyimba nnyingi nnyo naye ezisinga kati okumanyikibwa olwaddaawa lwe nayimba ne Clever J, then ne Anbako lwe nayimba ne Fik Gaza. N'endala kati ze tuli okupushinga lwe n'akafulumya kati lwe bayita Stronger lwe nayimba ne producer Bomba. Yes. Kizibu nnyo like omuntu okubeera lawyer ate nga muyimbi. How do you balance it? Buli kimu kiwa obudde. Asoose mu Uganda. Asinze nsoose okuba nga ndi lawyer ate nga ndi muyimbi. Tulinayo veteran Kyagulanyi, both Kyagulanyis actually. Tulina Bobi Wine ne Silver Kyagulanyi bonna bayimbi ate ba lawyer, so sinze nsoose just ndi omu kwabo. Engeri gye nkikwasaganyamu nti buli kimu kiwa obudde bwakyo. Ekisooka nga sinaba kufuuka lawyer nali muyimbi, so okuyimba kyekyasookawo. Amateeka ne ngasoma kubeera knowledgeable, so kati okubeera knowledgeable tekingana kubeera na talent. Yes. Oli acting lawyer oba just wakisoma busomyo muli okirina? Ndi practicing lawyer. Nasoma ne mmalayo. Kakati tulaba banene abayimbi abafuuka balooya omulimu guno ogw'okuyimba batera okuleka. Naye ate gwola tulaba obufuuka singako. Kiri a bit challenging okwasaganya bembi at the same time. Nze kyendooza lwaki bakireka babeera balooza banandaba batya nga ndi ku stage ate wenvayo ne ŋŋenda mu kooti. Naye kati oba kisinzira engeri gye weetwalamu. Waliwo ogenda ku stage naye ng'oli decent kati nga nze wentera okubeera sitera kumansula, so tekina weki affectingira practice yange. Olunaku olwaleero ki ekituleese wano mainly? Olunaku olwaleero ekituleese nzize nga siri musanyufu ku nsonga ya music wange ng'abadde atambulamu ng'ate nina abantu be nali neesize okuba nga tutambula ffenna era ne mba facilitatinga okulaba nga tupushingira wamu. Manyo kati right now okuvaayo mu bwa upcoming si kyangu oba oluusi weetagayoku ku masannyalaze g'omuntu kyobala nga tukola nga collabos. Actually n'abayimbi kati abanene abamu bayingirawo lwa collabos. Bayingirawo lwa collabos, collabo olwakwatayo then ne bagenda ne bakola nga bali single. Nakola oluyimba lwaddaawa ne Clever J. Era mabegakaawo twali nasooka nenkola olwange ddaawa original naye nenkola remix ne Clever J. Olaba yeetaagamu amasannyalaze nga twetaaga okulwongerayo. So Clever J n'akuba ku 3 phase ye. Clever J eyo teyali 3 phase kwasina gye baweekuba. Eyo teyali 3 phase yampa 1 phase kirabika. So ne tutegeragana naye najja n'atulamu naye abayimbi bano abalene nga tebanatula mu luyimba batusaba ssente za kolabo. Kati oba olinamu being that nange era ndi muyimbi I understand talent has to be appreciated naye gye yava yateekamu, so ne mu facilitatinga ne muwa ssente za kolabo ku package eyo nga kuliko ne promotion. Naye kati tutuuse wano ndaba Clever talina kyakola ku luyimba olwo ate oluyimba lwali lulungi abantu nga balwagala. Waliwo kye tulina app gye bata Song Booster. Ku Song Booster oluyimba baalukuba mu Uganda nali nga ndaba nga monitoring nga baalukuba mu Uganda ne baalukuba e Kenya, Tanzania ne Nigeria ne Wunya ne Zambia. Yes. Kati nga naye nga it's my push. N'abantu abalala balwagala besimanyi ne baalukubayo ne Clever kinewunyisa nti tazze ku promoting aluyimba lwange. Kati nga kyenjagala atubuulire oluyimba lwaki yalupromotinga ate nga yasaba ssente. Eza promotion obeeza okuyimba. Sente mbadde saagala zoogerako right now oba maybe omunaba mumufunye ye ayinza ozibabuulira. Clever J ajja babuulira ssente emeka ze namuwa. Ekya ssente right now Clever azimanyi. Kubanga mbasaagala njogere nti namuwa bweziti nyinza okuba nga nina bendabisa nyinza okuba nga yansaba ntono oba nga yansaba nnyingi. Kati saagala zoogerako ssaawa eno naye nga alina package gye yafuna okupromotinga oluyimba.
chugwe kyolabirako nti tebapromotinga kati of course right now engeri gye tupromotinga mu music okusinga ku social media, then of course ne happening like hangouts ogendayo lima n'oluwa gye bakubira music naye okusinga kati right now music asinga nnyo okuddukira ku social media ku page ye ku TikTok ye siraba oluyimba we lutambulirako naye ng'apostingayo post endala yapostingako like twice oluyimba ate ekyewuunyisa nti we yalupostinga kuba nali markinga yalina ba followers 84,000 naye ne mugamba Clever teekayo ka posti teekayo we yateekayo ka challenge ku TikTok ye in 3 days nafuna ba followers 2,000 kati that is how powerful the song was okitegeera kuba bulijjo yali atambuza ng'ateekayo byateekayo yes abantu bamwagala nga Clever nange mwagala I love Clever's music naye ng'omuntu naye nga page ekula nga bwe yali ekula naye oluyimba kye lwamugattako kyali kinene bw'omanya otya nti following eyo yagijja ku luyimba nali monitoringa kubanga nasooka nendaba we yali ayimiridde nga tanateekayo post eyo era ne we yagiteekayo n'engeri gye yatambulamu ne feedback gye yafuna actually n'okwange kati we nateekayo ate nange yanyonge nalina ba followers nga batonoko naye yanyongerako ba followers 1,000 which that I'm grateful for that kuba we nagiteekayo abantu abaagala Clever gye n'abanyumira oluyimba ne bajja post eyo eriko views mmeka ne likes ewange oba ewa Clever gye ewa Clever gye eringa mu 200,000 something ne likes nyingi ziringa mu 20,000 and above then ewange yatuuka mu over 300,000 views and over 25,000 likes ne comments abantu baziraba ne basanyuka ne batusaba nokola bendala naye so that is how much people loved the song naye kinewuunyisa Clever oluyimba talupromotinga ate nga tetulaba kyazzaako kitambule ewuwe oyagadde ku Fik Gaza Fik Gaza ate yajja atya okuyingira mu bintu bino Fik Gaza naye kati we namala okola collabo ya Clever gye ndaba nga of course Clever tatambula bulungi ne ngamba kati kanjira nteekawo oluyimba olulala tutambuze ennyimba 2 kati oluyimba terwonooneka waliwo ennyimba ze baakuba emyaka 2 emabega ne kati zikyakuba si omuyimbi si yayonoona oluyimba okiraba tubeera mu industry eno tubeerako n'ekyo kye bayita gentleman's understanding tubeera ne understandings zaffe si nti buli kimu kyalina okukola tusayininge ate abayimbi mubamanyi tebalina budde bwa kusayininga oba tebalina feel eyo signing tebali used to that so wajja ne attitude nti anze sigenda kusayininga ne tutegeeragana mutegeeragana ng'abantu because this is a family kitegeera abayimbi tuli family just nti abamu beesulamu akazoole ne batamanya nti kubanga tuli bayimbi it's a team yeah so asobola okuneegaana kati kyenjagala kati katulinde kale kyanaagamba waba asobola okwegaana ajja n'alaba watuddala saamuwa namwesiga tomuwa ssente Clever nali mumanyi ng'omuntu saamutomera butomezi nali mumanyi nga nze nkyasobola naye nga kyayimba cause yali bakwano babamu they were my family relative and babayitaani family friends so kati I used to hang out with them so saagenda bugenzi ne mutomera nali mumanyi okuva edda kati ye entegeeragana gye twalina kyova labanga actually right now Clever takolangako kolabo nemu n'omuyimbi mu industry eno I'm the first female artist gwakoze ne kolabo era ekyo nkyewako credit kubanga si ye muntu omwangu okola ne kolabo meaning nti twalinawo at least a bit of that relationship nze nanoonya Clever gye mbadde njogerako naye ne mugamba Clever lwaki topushinga luyimba naye lumu namubuzaako nangamba ate tujja kubeera ku luyimba lumu olwo nengamba yi oluyimba tetunaba kubaako ero atuuse nina neka audio actually obanga muketaaga nsobola okasharinga nga mugamba Clever oluyimba tulupushinge
newabeerawo actually waliwo n'omuyimbi omulala yajja n'akola oluyimba nga title yeemu ne mugamba nti waliwo omuntu akoze oluyimba nalwo baluyita ddaawa ate naffe tulina ddaawa kati naffe jangu tupushinge kubanga bali bo balina kumaanya gasinga agange ne kati gwe njagala onyambeko tupushinga oluyimba luno I reached out to him naye ndowooza nga ate ali mu birala bye tutanaba kulaba bye yali akola tali mu mbeera nnungi etya sirowooza nti tali mu mbeera nnungi omuntu asobola ogenda n'apafominga n'akuba sho gy'agenzeeyo yonna aba tali bulungi Lucky Giant tetukyamulaba gy'akuba naye abaayo ne bajjako akazindalo n'akaliko okay simanyi bya Lucky Giant naye ekya Clever G ali okay okozesa simanyi ebiragalalagala gye mwabijja nti abikozesa naye kyemanyi nti ali okay simulangako ebiragalagala bitya manyi nti omuntu anywa akasigala ke ebyo simanyi nti abikozesa nze nti noki eno industry Clever G kasi wabanga nga abikozesa si yokka yabikozesa bantu abakyala n'abaami mu industry balina bye bakozesa ebimu like okufuna vibe okitegeera so wangi nze sinakyenkozesa nze nywa amazzi nekyo tokimanyi ekyo si kibuuzo naawe ekyo si kibuuzo ekyo si kibuuzo waliwo omuntu nga ye okufuna vibe asooka n'ateekamu kawid mu nsi yonna si mu Uganda muka naawe ekyo ekibuuzo tokimbuuza abantu bangi afuna kati gwe widi wakitegera nti widi bamunywa kati ababisomesa bennyini betujja okubuuza oluyimba tanaba nakuluperformingako anywhere naye nga bunaku agenda mu shows so asiba apostinga posti leero ali Juba leero ali Mbale leero ali simanyi Nakasongola Mubende posti aba aziweereza ku mikutu gye era ku mikutu gye kwebiri wogenda ku TikTok ye posts zibeerayo gye ziri Fik Gaza kati nalina project gye nkolako nga bakita Anbako olunaku lwe nali ngenda okutereezaamuko nasooka ne nkola demo kati mba ngenda okutereezaamuko Gaza ne musanga in the same studio ne ngamba producer nti lwaki Gaza tatula mu luyimba ne njogera ne Gaza kubanga alina vibe like eyayongera okunyumisaamuko so nenteesaganya ne Gaza nampa conditions ze ne ngamba it's okay tukole of course bonna baba tusaba sente za kolabo nambako zansaba ne mugamba ezo nga nnyingi nangamba nti nokola promotion ne mugamba koyogedde ku kya promotion sigenda kukaayanya let me give you how much you want nenkwatako most of it nenzimuwa nangamba nokungamba nti ne video tuba tugikoze njagala egende ku page yange ne mugamba sikinaako buzibu kasita opromotinga naye video tetunagikola lwa nsonga teyapromotinga luyimba teyapromotinga audio ate nga yagikwata oluyimba manyi nti yalwagala nnyo waliwo ebimu bye tujja okwogerako maaso awo ebiraga nti oluyimba yalwagala naye kye neebuuza lwaki teyalupromotinga ate nadduka mangu nakola kolabo n'omuyimbi omulala which is okay naye kati olwange naalufiisa simanyi lwaki teyalupromotinga so kyembadde njagala bambulira lwaki basaba sente ezo ate ne bataperforminga kati sente ozaagala oba tozaagala banga over 10 years naye nga 10 years jazita natandika of course waliwo watandika okuyimba nga tebanakumanya so nasooka nenyimbayimba yaawo naye nga sitaddemu nnyo maanyi kuba nali nkyasoma era nensooka actually nenfiisaamuko ku music nensooka nengenda okumaliriza bye nali nsoma kati wano komawo so far it's been about 4 years nga ngezaako mpushinga endongo
nandibadde kati siri upcoming senga bano bakola emirimu gyabwe nga bwe balina ogitambuza naye bansibidde mu bwa upcoming. Aneda sina nnaku eno si nnaku just bano be batali serious benkola nabo ate siri mwana muto ndi mukyala mukulu mingi nnyo tekuli kati bo bajja kubabuulira maybe kati we munaba mubafunye njagala kyenva nzize wano bajje batubuulire lwaki oluyimba tebalupromotinga nga tenze pati yange eno nagisamba nasasula production nensasula promotion tunosasulako abamu ba tiktokers ne tubayo ku soda batambuza oluyimba. I did all that kitegeera ekyo tekyalimu ebyo batu tebabitega naawe Clever J mulemese mukyala wa Clever J oba Clever J ate neddawo esimu yaginkubira nga nyombesa nga ngamba oba nga loza nti ndina omwami wo batina kyetukola ekisinga ku music nemugamba nedda tuli kutambuza oluyimba nani nedda nedda saakwana mukwano gwange naawe tuli ba mukwano tetuli ba tebyetagisa polisi saawa eno tebyetagisa polisi saawa eno kubanga ngenda ku polisi mba ndoopa musango lwaki mba ndoopa omusango nga tusobola okuteesa ate mwe timu polisi temusiba bantu kati wano njagala mbategeeze Clever J atubuulire kubanga nze ngezezako bakubira bombi nno babiri in private naye tebamuka kaakati bajje batubuulire lwaki tebatambuza nnyimba zange. Awo wennyini awo before nga Clever J temunnakola collaboration eyo ayina emmotoka gy'abadde avuga nga Subaru mpya era ekigambibwa ebimu ku byogerwa mbolabika ebimu ku birabo bye watandika okumusenda kolabo obutuufu buliwa ku nsonga eyo nti nze nengulira Clever J emmotoka yali talina mmotoka ng'atambuza na booda okudda ewuwe naye kuva we mwatandika enkolagana abadde avuga Subaru awo abanga yafuna Subaru mukama yeebazibwe naye sinze nagimugulira osanga ezimu yayongerezaako kuba tezaali ntono naye nga sinze nagimugulira. Naye abayimbi b'otambuliramu nga ba upcoming nnyo be baani? Fik Gaza. Clever J si upcoming, Clever J legend. Eyo tasobola kuba upcoming just nti kubanga embeera yamukwatakwatamuko omutabadde mu industry eno yakuba hiti. Clever J munene, Clever tasobola kubeera upcoming. Nedda si faded artist. Waliwo omuntu akola ki ayimba nosoka n'osirikamu olw'embeera tekitegeeza nti oli faded. Kiba tekitegeeza nti oli faded. Awo nina oluyimba olupya nalukoze ne Bomba producer era yaluproducing nga bayita Stronger. Tukyagezaako dupushinga nga wendupushinga mbadde njagala ne bano ababiri Fik Gaza ne Clever J baveeyo bapushinga ennyimba zange kubanga ti bansibidde mu bwa upcoming bajje banzije mu bwa upcoming. Tebafuna entondo mbobaloopye eri media sibaloopye njogeddeko bwogezi kati ogenzi n'ogamba nti oyagala baveeyo boogere kyonna kye banaayogera onaabeera oke nakyo. njakomawo ngambe bakituufu si kituufu bayinza okuddamu nga balimba oba okuvaayo okwogera oyagadde kupushinga luyimba lwolina olupya kulutambuliza oluyimba olupya sinaba ndwogeddeko katono mbadde kuziri okusinga olupya mwe mulumbuuzizza mbadde sirwogeddeeko. obubaka obusembayo eri bafanzi bo nze nkyaliko mukwano obubaka si bwe busembayo kubanga era nkyali muyimbi paka naye for now mbadde nsaba abatulaba bambi musupporting emuziki w'Abannayuganda musupporting emuziki waffe kuba ndaba nnyo ebivulu nga babikoze naye ng'abantu baagala nnyo abayimbi ab'ebweru nolaba nga babafiirako bakaba nokaba nga baze ku stage naye abayimbi baffe abano ebajja ate nga tuteekamu effort nyingi like tebabawa love eyo nga bwe baba bali international
so mbadde nsaba abannayuganda musapootinga emiziki w'abannayuganda naffe tubeere nga tusobola okompitinga n'abo ab'ebweru ate be musinga okwagala.